Kakati nabagamba nti guno omwaka tuli ku mission ya kuva ku lujja. Abatannaba kuva ku lujja essaawa yammwe ejja. Mwongere okwesabira ate muterezemukko ne ku mpisa zammwe mujja kuva ku lujja. Kakati mbadde eno ku mbaga nga bw'obimanyi nti ku mbaga ezisinga okuba ennyingi mbeera mugenyi mukulu nze guest of honor. Abagole bano bakoze embaga yaabwe ebadde ennungi okukamala era enyumidde abantu. Wabula ebirawo bye babawadde ku mbaga yaabwe abantu abamu nammwe mukisussa. Babaleetedde omufaliso ne bagubateera awo ng'oyinza okugamba abagole badda ku ssomero. Wali obaddekaawo n'otegeka omwana wo ng'agenda mu boarding mu kisulo, bye bimu ku birabo bye babawadde abagole bano. Babawadde obudomola ne babawa obubaketi, omufaliso n'obwokunywa. Kati ng'oyinza okugamba abagole bali mu kwetegeka bava mu luwummula badda ku ssomero mu boarding. Naye nga bye birabo ebibaweereddwa abantu. Naye ekirabo kyonna kyonna kiba kirabo. Omuntu yenna yenna ekintu ky'abaakuwadde nga kivudde ku ntobo ya mutima gwe kibeera kirungi era kiba kirabo. Newankubadde mulimu omuntu asobola okuwa ekintu mu ngeri ya kukujereegereza oba mu ngeri ya kukusekeeterera n'amala gakuwa n'agamba kamale gamuwa okumuggyako. Naye ng'ate bba abagole munnange babadde basanyufu nnyo, babadde bakuba kumbayaaya, zitambula ndabe, buli kimu kibadde ggumite ku mbaga eno. Omukazi abadde musanyufu. Temulaba nti abagole abakazi batera okunyiganyiga ku mikolo gyabwe egy'embaga. Naye ono omugole omukazi abadde musanyufu nnyo. Ne bbaawe kennyini nnyini naye omugole omusajja naye era abadde musanyufu. Kubanga embaga yaabwe babadde bajjagala embaga ebadde y'amaanyi. Abantu b'oku kyalo bazze ne basobola okuba nti ate baweesa omukolo ekitiibwa. Njagala mbabuuze ekibuuzo kino. Eno embaga gye mulaba eri mu kyalo tefaanagana na zino mbaga z'omu Kampala. Embaga z'omu kyalo buli muntu yenna alina ow'oku kyalo abeerawo alya emmere n'omuziki bakuba. Kyokka embaga z'omu bibuga zo zibeerako ekkomo. Temusobola kuddawo okuzina nga bwe mwagala, emmere ebeerayo abantu balondemu, abatali bayite temujja. Kati nkubuuza ekibuuzo kino. Okukolera embaga yo mu Kampala n'okukolera embaga yo mu kyalo okolera wa? Era ggwe abayagala okugenda ku mbaga, embaga y'omu kyalo n'embaga y'omu Kampala eriwo esinga okunyuma? Mpa ansayo mu comment section yawo. Gwe Justin tera ansayo mu comment section embaga y'omu kyalo n'ey'omu kibuga eriwo esinga okunyuma. Video yiyo gipereka like. Abasawo tubino nansida jiro yirahihi Chewa mwana kwa kwete kanuzi webari mwana kanuzi akala kine kaya aliona atereka nsako za kusitamia mari yeye beba kanu kakubanza kwechurenga yo kanu kakubanza kwechurenga abebe sitane mwana wataka kantu wako na hantebe yari warubu ropa Dijer iwe sinia Konga jona ina magezi ate na arwara kutebayo Daka biza jira chuma mwana bakamutwa na pipa mukache agar kachira bataka muhire mbaga Jona kumano pipa ogar kokuturo mda chike Manga kunola manga yaja rate kunanga tubire ko munga tuzo kuya mato wabo pipere to kujira mugasu Mweno kumano orwara no chira takweta kuya mukasango tafuprani Stania chifera cha stania mak stania mame chichi chanje stania mam Egare zamani Yeah
Big haga. Harakat, 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 mama, bay mama. Umur zugur haga, umur cigar harakat, harakat, harakat. Kalau bangun menonga. Adio nada no kumunyusa. Oga jono nama yarabu. Jam tekan saya aja merer. Yo kusam, yo kumuganze betul. Jono goryo mas. Aja rati ninje merer. Ni kunyusa no hurchus. Ya mere mama mat. Ajo ko etiri yatirum. Yamba jira haza. Akakana kakasomaro. Engaro mpango mnonga. Mwemerera abagore mwe kurusiyo nibagita haga. Kakati tewali kintu kisinga kuba kirungi nga kera kumacha kukola mukolo ng'ogukoze n'omuntu gw'oyagala okubeera naye obulamu bwo bwonna. Ekintu ekyo kirungi nnyo nnyini ddala. Newankubadde ate abagole abamu munnange emikolo gyabwe tebatera giwa kitiibwa. Omuntu akola omukolo, omugole omukazi n'alyoka atugubala, n'alyoka atumbiira, n'alyoka yenna nga tasalikako naki? Nga tasalikako na musale. Oba okitegera ekintu ekyo. Naye omukolo gwonna guba mulungi nnyo nga mugukoze out of love. Omanyi ekintu nabagamba nti ekintu ekikola omukwano wakati w'abaagalana ababiri kwe kukwatagana okubaawo. Ebyo ne byonna malidaadi gwe mussa mu mikolo, gwe mussa mu mbaga, oyo just malidaadi. Omuntu ojja kera ku makya okuba embaga nga bw'oyagala okole buli kimu, muganda wange aleme na kukusiima, aleme na kufumba, afumbeyo omwaka gumu, myezi 2, myezi 3 adduke, mubalabyeko. Naye osobola okukola omukolo gwo noba nga togutaddeemu nnyo buwumbi na buwumbi bwa nsimbi. Naye ate munnange eyo omukolo ogwo ne gukola ki? Ne guwangaala. Kubanga ekiwangaaza obufumbo y'enkwatagana ebeera eriwo wakati w'abaagalana ababiri. Okitegeera? Y'enkwatagana eriwo wakati w'abaagalana ababiri. Abantu abasinga bakola emikolo olw'okukakasa. Abantu abasinga bakola emikolo olw'okubalaba. Oba okitegeera? Naye kola ekintu nga kiringa in form of okusiima. Oba okitegeera? In form of okusiima. So si kakasa. Kankole omukolo mbakakase. Kankole omukolo nnumye. Tolina gw'olumya. Abantu bakoze emikolo, abantu bakoze embaga. Tolina gw'ogenda kera ku makya kukakasa, tolina gw'ogenda kera ku makya ku provinga point. Noonya ssente zo, gweke nnyini n'omuntu wo, mutegeke. Abantu abasinga bakoze emikolo olw'okwagala okukakasa ne bamaliriza ng'ate bali mu mabanja. Omuntu n'abeera ku mbaga nga munyiivu, naye olw'okuba nti ayagala okukakasa, ayagala okusanyusa, ye ng'ate munnange si musanyufu, be oba osanga bali ku mbaga nga tasekwa baga omugole kikine ng'omugole aliwo ati asibye emitaafu alinganga. So n'olwekyo embaga eno yabadde nnungi nnyo, embaga yanyumye, abagole baakubye eddansi, abagole baanyumiddwa, buli muntu yenna yazze ku mukolo yabadde musanyufu, abantu b'okukyala emmere baalidde, abasobodde okutona ebirabo nabo baabitonye ne babireeta. Abataasobodde, embaga z'omukyalo teziringa za mu kibuga. Mu kyalo omuntu ne oba tomuwali tagenda kunyiiga nti oyo tayampa. Ne munnange abantu b'omu kibuga akola embaga n'andika okusuubiriza abantu, gundi yaleese ekirabo nti teyaleese, oyo nakimanyirawo nti tajja kukola bw'ati. Babeera mu Kampala naye ng'ate baagala buli omu abasanyuse. Oba okitegeera? Naye mu kyalo oli akola omukolo gwe ng'agukoze ye nga ye omuntu, kwesanyusa na kusanyusa muntu we gw'aba agukoze naye. Naye no bakola emikolo okusanyusa abantu abalala, okuprovinga point eri abantu abalala. Lwaki oprovinga? Oprovinga ki ekyo? Abantu baprovinga dda. Ebyo by'oprovinga tebikyakola ki? Tebikyaliyo. Naye nga nze bwe ndaba abagole nga baneeno nga basanyufu, nange nsanyuka nnyo, ne nsabira mwenna abandaba nammwe Mukama abayambe muve ku ki? Muve ku luggya, mususse okubeera ku luggya.
kitegere ekintu ekyo. So ndowooza tusisikane olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu gwa CEO Michael Uganda. Subscribinga tusobola okuba nti ali tutambulira ddala wamu. Tusobola okuba nti tuweeza ba subscribers kale kati tunoonya katunoonye ba subscribers 6,000. Katunoonye ba subscribers 6,000 then nga bwe tujja nga tutambula mpola mpola naye nga mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire abankola obungi obutagambika. Tusinkane olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love. Stay blessed.